Bannanga bakyala mwe nono gwanga mujje bakyala tuyambe. Bannamwe okuswala muleme kuyita ki? Ono gwanga mujje bakyala tuyambe muganda wange Pulima simu binkwagala naye. Kwata akantu okaze gye wakajja. Akana kagule bitabu bya Sate2 okaze okatwale ku ssomero. Ogatani ko kuswaja mbanda kana tatu tuliko kaba. Kagenda kutulika kakabe. Akantu nawo okalaba nti amazima gali nti nedda kino kibulamu. Yaka akantu kakuzinawa. Oli amunti. Akantu konna katangala. Bakuba akadeka departure ayingira live. Bakuba live ayingira departure. Tamanyi wali obuntu obuntu webuto obunyala mu bulya muta. Muberewo mutema bataswala. Pulima ebyaddala ogenda kuswalya nnyo. Eyo si replacement y'omuntu golina okulisplatinga. Awuli ku mwana wo oba bba w'abaana bo. Ngwe muli obuli otanga kakulima magulu bisambi kino bekagwamu. Kagenda kaba kakuba endululu mukatulike. Kaka abenso ogenda jigamba ki. Mpayo gati wemba mwenywere. Wenywere ku yogati? Kanywe ku yogati bana gama yonde yogati wembwa siri kolo. Na ya mazima gali nti kwata akaana okaze gye wakajja. Pulima kwata akantu okaze gye wakajja ogenda kuswala omalo swaluke. Amazima gali toyala simu bubi mukazi munonza akugamba leno gwanga mujye bakyala tweyambe. Bwe tutayimba twalagera kutuyamba. Enough is enough. Mugana wekitiwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kyaddaaki yatandise emirimu gye. Robert Kyagulanyi Ssentamu yatusuubiza ebweru w'eggwanga yabaddeko Capitol Hill yakubi ekifaananyi awo n'asindika yatandise okusinkana abantu ab'enjawulo nga bwe yasuubiza. Tumenye nabyewanga tumutumiddeko. Yes yatandise nga bwe yasuubiza. Kungu saagala olimberimbe bantu. Kyagulanyi tanatandika mirimu gye mitongole. Sagala mbere ate mu ku bawumba tutu. Ate nga nvumo buwumba tutu. Kyagulanyi yatuuka USA. Ali mu kwetereza. Nze abantu besikwatagana nabo nga ndi ku radio be bantu abayomba. Lwaki yadduka? Yandisigaddewo. Adduka atya? Kyokka nno ekisinga okunnuma. Abeeni ali mateba wa Kyagulanyi amagezi g'okubajjako. Ompulira bulungi. Kungo muzungu agamba there are many ways of killing a rat. Njagala okiddemu kyenjogera nga kyogera mu Luganda. There are many ways of killing a rat. Killing a rat. Killing a rat. You can kill a rat by poison. You can kill a rat akamaso bakaita batya mu Luzungu. Akamaso bakaita batya mu Luzungu kungo. Trap. By trap. You can trap a rat by trap. You can trap a rat by trap. You can kill, you can catch. You can trap. I don't know machuwa English in the university. You can trap a rat by you can trap a rat. Using a trap. You can trap a rat by trap. Engeri President Museveni yajjako government. Si engeri Kyagulanyi agenda okujjako President Museveni. Okay. President Amini kungu Obote wanu yawamba atya government yene. Government yaliko. Obote wanu yajjate mu buyinza kabaka waffe Mutesa yamwaniriza. Yafuuka prime minister. Bwekiri? Yes. Na yefuulira kabaka Mutesa. Bwekiri bwe kyali. Bwekiri. Kati yawamba na kwefuula. Kati Amini awamba ati Obote. Amini yali amekomanda. Bwafuuka amekomanda. Bali bamwalina kukola komanda bigamba bito ojoko bonanga bamutunulira bonna batitokero n'awamba Obote. Kati ate Amini ye bamuwamba batya. Museveni yakube mundu n'abakombozi ne Muzeeyi Nyerere. Ne bayita mu mukono guno emundu. Ne bajjakane. Obote twajja atya. Ba Paulo Muwanga ne Boyito Joto bamukomyawo. Titokera awamba atya. Awamba mukama Obote okero yali mujasi Obote. President Museveni awamba atya. Yalwana olutalo okumala emyaka emeka 5. Katosuubira Kyagulanyi. Naye ayite mwezo government engeri zakola ki? Jezayitamu. Kakati bana abagamba lwaki Kyagulanyi yekweka. President Museveni yali akola speech yagamba ekyambogo. Yabuuka mu kadirisa ekyambogo batta mikwano gyawe ekyambogo. President naita mu dirisa nadduka. Nakugamba nti yali embale era bali bamuse Museveni yemula nadduka. Era abantu bafa. Mwabagamba nti Kyagulanyi agenda ati ebweru n'aleka bawaiswa mufumbiro mu kkomera simanyi n'aleka ba Edmonton mu kkomera aba President Museveni munani no babatta. Mwabamanyi history ne Lutamaguze na Kaseke. Basala omwana wa Lutamaguze asooka. Ne basala omwana wa Lutamaguze owokubiri. Ne basala mukyala Lutamaguzi nga Museveni ali mu kibanyi waggulu. Bana bakulembeze babaka tegali maanyi ga Museveni Lutamaguze okusirika. Abakulembeze babaka amaanyi agenjawulo.
kati ekintu ekyagaana Lutamaguzi okwogera Museveni wali mu kibanyi kye kintu ekyataasa Museveni kitegeeza Museveni yajja atambulirako amaanyi ag'okuwamba kati gwagamba nti Kyagulanyi lwaki yeekwese n'adduka Museveni teyeekwekanga teyaddukanga kungu njibuuza ggwe yadduka teyeekwekanga tebaatikawo n'ekigambo bwe yabuuka Ekyambogo ne balowooza tebalimbalimba ti Museveni afuuka kapa ne gaayigona gaali sayansi wa Museveni kati Kyagulanyi obanga yadduse yamanyi engeri nnyingi ez'okutta emmese yeemu ku ngeri za Kyagulanyi agenda okuttamu emmese ye ontegedde bulungi yeemu ku ngeri ze zagenda okutta emmese ye nze sivunaana Kyagulanyi kudduka era waliwo yaŋambye lwaki akutta akatambi ali ne babbi beeyagala Kyagulanyi Kyagulanyi agenza okujja mu byobufuzi ng'ali ki agenza okujja mu byobufuzi nga talinalinnya ku nnyonyi agenza okujja mu byobufuzi nga tagenda nko mu Amerika agenza okujja mu byobufuzi nga talina visa za nsi zonna nga mugagga kakati kino abadde nkugamba jjo nti Kyagulanyi abakujja mu struggle nga mwavu singa bavuma Kyagulanyi bandigambye kajja kuba sente zaffe kalabe kakati ne bwe yatuuse mu Amerika n'akuba ekifaananyi ng'ali ne Babira lwafuuse lutalo lwaki abantu buli mwami Kyagulanyi kyakola bakinoonyamu negative bwe buzibu bwe balina nti baava ku bizibu byabwe balowooza nti struggle ya Kyagulanyi nze ate kye mbasinga struggle yange saawa zina mu struggling okumala ebizimbe byange Kyagulanyi ali mu Amerika ye nange na struggle gye nkola ki singa bannayuganda baggula obwongo ne bamanya nti si buli omu ensi munyiga lukungu waliwo saawa zino ng'aliwo atambuza ebigere okuva mu wino ng'anoonya singi 10 mutuusa waka Mukatona Mugulu nga talina ssente za taxi that is the struggle Mukatona Mugulu waliwo essaawa zino nga waliwo nga mwana we ali waka atudde talina that is the struggle waliwo essaawa zino nga tafunye na kyakulya kati va mu bino ebyagundi nga n'emmere yennyini emubuze bubuzi gyalya that is a struggle kati bannayuganda mwagaano babuulira amazima nti struggle eba yanjawulo buli omu ensi emunyiga bubwe buli omu abonaabona bubwe bo baddira emigugu gyabwe gyonna ne bagitikka Kyagulanyi ate yabibeesabira naye yakyamukamu kyenenya Kyagulanyi akozeseza ebigambo bingi ebigaba Ferosi Hope temubinkwase neyeetikka omugugu nze kyesisobola kukola kyesisobola kukola kungumbuliriza kansoke mmaleyo wano Kyagulanyi kyemunenyamu bw'obanga gwe taateeka ng'ate gwe amalamu abaana amanyi waliwo wookoma kakati kankubulire Kyagulanyi bannayuganda kankuyigiriza bannayuganda tebabeeyadira munnayuganda talina mukwano munnayuganda yagala okulaba ng'oli ebintu ebyo kungu munnayuganda yagala kulaba ng'oli ku foomu munnayuganda yagala kulaba ng'olina ssente munnayuganda yagala kulaba ng'oli bulungi mu Katonda mu ggulu Kyagulanyi abakuba mwavu singa yaggwadda kakati waliwo ebintu ebikolebwa basobola baga lwaki bawasa Kyagulanyi yawasa mwaka ki simanyi yawasiza mu struggle ekyawasa Kyagulanyi nnyo kimanyi imanyi proper ensi yayononekegana basobola okuga nti bajja omusezi nawe n'okikkiriza imanyi propaganda bali bamuke nti Kyagulanyi muli wa bisiyaga bwetulangako bagwago bateeka ekifaananyi kya Solomon na Nubiyaniri manyi message eba mu kifaananyi ekyo kati Kyagulanyi ku magezi ge n'agamba balina direction gye bantwalamu ya bisiyaga kaŋŋamba abaana bawase be yawasa lwafuuka lutalo nze Nuupu njiyamba buyambi obutajoogerera nze nemba nga nze mwogezi wa Nuupu mu dakiika 2 Museveni anona wano mu studio kubanga nsobola kati NRM yemanyi nti bw'ovuma ennyo Kyagulanyi abantu bamukyawa ate bw'ovuma Kyagulanyi oyongera bwagazi bwe wabula singa NRM yali emanyi nti kiki egenda okutuyamba tusuule Kyagulanyi singa baakolera kye bayita service delivery ne baganya okukolera abantu obongo bonna babutadde ku Kyagulanyi alina mu Amerika kungu Kyagulanyi alina mu Amerika tamanyi na kumanya nti wano waliwo asuze enjala wadde yakimanyi Museveni tamanyi president ali mu Uganda oba RDC ali mu Uganda tannakolako lipooti ogamba nti mulago obwana 10 bufudde wala bagenda kuwa president intelligence nti wano waliwo abanuupu abayingidde mu hoteli balina bye bateesa nkulaga amagezi g'abasajja ba gavumenti eno gabalema okukola ebintu ebyandibagaza abantu ne bamanya nti ekizibu kyaffe ki ekizibu kyaffe tuli bali banguzi ekizibu kyaffe mutufu omanyi obwavu obuli mu guno omwezi gwokimanyi nti president Museveni yakutte ssente zonna alinda agenda ziteeka mu kulayira nti bamusalako obuyambi buli ssente zonna azitegekera kulayira nabaddeko ku Uganda Council Uganda wagenzeyo n'olabako kati mbadde nkugamba bano essira balemeddwa oliteeka ku bintu ebiruma abanaku
kati ze mbanga nze nwana Kyagulanyi tugameze ompadde omulimu gw'okusulira Kyagulanyi Museveni nompa omulimu tunkusulire Kyagulanyi soka nga nti President Museveni soko kubeya abali benguza amasasi 5 ku State Square Obate soko sibeya abana ba family yo 3 ekyo kikola soko oyite buli RDC mbuuza ku district yo lwaki abavubuka tebalina mirimu omaze kuchofuna emirimu ekizibu kya Uganda kyeki omanyi ekizibu kya Uganda sawa zino population ya abana bato abana bato bazaala bulunako ati balina mirimu ate bana balina emirimu egiriwo factory kungu factory baziwa bagwira bogena wali munammanve wali emukono nga gwe kungulanga bofana bo wait omulungi musimanya bakazi bakayanira genda mu office ya investment authority obasabe takali obwero basobole kulikuwa genda osabe government no tax holiday kungu okoze ka factory kakola sabuni mukatuna mugulu bakama tax holiday ne bawo omukyayina omugwira ne bamwa tax holiday ya myaka anga gwe ne bakumba n'emitwalo 5 mukatuna mugulu kutegeza ka factory ko kwega matufugi w'abafuzi abayina mentality abafuzi abatufuga bakyali mu colonial mentality basoso wazanya abagwira kungu sawa zino alana we Yerusa ana we Yerusa sobola kikole kai no fuka namagoye astagfirullah nkugamba nkuwekizaako gwewereko agwe no tosobola kungamba kati nzenda nkuwekizaako kale kungu bofuka namagoye gamba bajjo no fuka namagoye wano kale nefuka namagoye wano okay nawe kungu nenkukwata ku mukono netugenda mu office gwe basoko kwa nzina namagoye bampa license kubamba fana ni olwakala kati gwe kungu omuddu gavata uyu bana Uganda ba investor bana Uganda batufute ba boostinze kati President Museveni yalemo okumanya nti Kyagulanyi is not a problem kwanga kungu security nina byenfuna security bwe kubulya sente zeyononye mu Kyagulanyi bo ulya sente mu katonda mugulu kino nchogera ku radio ngandi mulamu government sente zetade mu Kyagulanyi zandi badizate za W mu Uganda okutumbula embeera mu President Museveni ina ba advisor ne ba advisor balonda betega ku advisinga kati bamanya nti president ayina nyo omululu gw'entebe kungu bamutiisa tiisa katwa baga nti Kyagulanyi ayina abazungu bamuwe mundu bamuwe ennyonyi egenda kujja ekukube ku lunaku lw'okulonda ne babbawo $1,000,000 awo ne bamugamba Kyagulanyi yakubba obululu tugule obumu obulondesa obuma bwakola gomanyi sente zokka ezagula biometric machines singa twagamba tugenda kuzimba amalwaliro n'amasomero mukatona mugulu mu Uganda yandibadde ayina eddagala waali sente zokka ezagula obumu obwo kungu biometric machines ozimanyi za freezinga era ne badde kyokka baateeka mu sente sente zinga zagenda mu malwaliro baabuuka President Museveni gwe yagala omubbako sente mugambe Kyagulanyi benyini bakola ku Kyagulanyi report ziri bwe ziti bamulima nti Kyagulanyi meeting Osama bin Laden nga tannafa nze ndi biso nagamba ndi budget intelligence service kubanga bamanya nti president waabwe balina ku building Kyagulanyi nga international terrorist agaziye budget kati gwe tomanyi busungu security bweyina Kyagulanyi nga tali mu ggwanga that's why security itself njagala tugende mpola kutegeera kyokka abali mu byokwerinda Kyagulanyi eringa project yakufuna nsimbi kati bawulira obusungu kubanga ali bweru wa ggwanga bennyini be bagula ba bloga bamugambe lwaki yagenda kyabalumanyo Kyagulanyi okugenda ebweru kubanga kwe bali baliira balinga bakolera security intelligence ko baliira ne bagamba kati agenda kuleeta abavubuka aba Kenya kati agenda kuleta abavubuka aba Tanzania kati agenda omanyi lwaki kati security teyina budget olaba omugenzi tambale mirundi yangamba ngebiseera ebibambi nga tannafa omule mirembe ngangamba nti abaali mu police then bwe balaba nga Dr. Besigye tatambudde nga kibayisa ddala budget kubanga budget ya tear gas n'ebirala eba tegenda kubanga efuluma n'ekyo kifaanagana n'ekyo kyoyogera kakati ekizibu police security ya Museveni gyeyina atekinga ebbanga tasasudde basirikale musaala ate nga abasirikale bawa omusaala mutono osanga ow'amagye yeeteka ekibundu kungu omusaala gwe ne gumala emyezi 4 nga tannagukola ki nibo bawa akavuyo Kyagulanyi mu lwa mobilizinga abavubuka ne bakyajinga mu kukola operation yawo police naye efunamu that's why nabadde ntandika program yo nagamba Kyagulanyi is the major cash crop nabadde nkyogera ntegeera Kyagulanyi is the major cash crop in security is a major cash crop in the music is a major cash crop in government offices nti buli wateekawo ensasagge kubanga bamanyi nti President Museveni wa pressure kungu kino nkiddamu ku radio ngompulya President Museveni mubinga ali ku fomu wamulabe wanamere Masaka yagabe bate mumpagira mulekeyo nabo emitwalo 10 basi bamanya agenda bawa a lot of money nabagate segula sigenda bawa sente nze sigula buganzi obate mumpagira mundeke
kungompulira bulungi nva kutuna kusimu bulya byekugamba nze mbamu nnyonnyola ggwe kati maaso ge gawulira President Museveni mubinga waliwo security nyingi tefuna mu President Museveni ngali bulungi government officials tebafuna mu President Museveni ngali bulungi do you know why no. Because President bamufugira ku pressure ye tayagala ngako bana Uganda byekugamba nze mbyogera ayagala entebe ye mukwano gwa President Museveni kungu tewabanga muntu akulimba nti zedi mukwano gwa President Museveni taina mukwano kati President Museveni okwata taina mukwano n'omwana we yamulemesa entebe awo naye kankusomeseyo nga professor ewa President kati ovola ng'omwana ate mudumizi wajja kakati abamuwagira bakamulinda Museveni mwana avaako kungu kankusomere General Museveni okwata balamu mukama omu obwa minister nakwata General Muhoozi n'amu obwa CDF bamuwa intelligence bana abaana bagenda kuwamba bajonze nkyogera n'asala mangu amagezi bwe mbanga nkuwa bwino ompuliriza nze ndi professor bwe mbanga nkuwa bwino ompulirizanga n'asala magezi batula ne General Sale naga how can we neutralize these people buli omu n'amuwa assignment emufuula busy bino byekugamba mukasanze mbyogera bwe yamuwa assignment emufuula busy tosobola kukola mobilization ng'oli CDF njagala ombulye General Muhoozi yali akubyedde olukunganya kasa yafukanya bwe yafuka CDF yaddamu ddyo okunganya kati kikulage nti omusajja gwe tuliko mukwano gwe yentebe n'omwana wa mwefuulira point yange kitegedde lwakati onzikiriza kumalayo nti President Museveni gwe tuliko mukwano gwe mu nsi si mukyala we si mwana we si bulamu bwe kati President Museveni wabawo ebintu Katonda najja namugamba obulamu n'entebe nkuwaako ti President alonda ntebe fuuka malayika y'obulamu oba fuuka malayika y'eggulu ogenda omubuuze President Museveni tebuhabulwa nina ebintu bibiri okusigala nkuwa obulamu n'entebe agamba twala obulamu olekera entebe kakati nze njagala bulamu kati entebe njagaza ki kakati entebe ngasa eki nga ndi mufu kati osobola okubeera ku ntebe ng'oli mufu President Museveni alinga bano abantu abaganzi ne bwenfuna ssente nenfuna siri mu myaka 5 n'enfa ye kasita omuwa obuyinza ebisigadde toyagala kumanya kakati kyenjagala okugamba omugaso gw'omwana ono Kyagulanyi kubanga nze sitegeera lwaki abantu bandibadde bakuba mwami Kyagulanyi ng'akugambye nti ngenze ku strategizinga nga bw'oyogedde strategy toyita mu kkubo limu amakubo gonna abakuba Kyagulanyi kunguka ngambe na kino n'agende Tanzania n'agende Mozambique n'agende Sweden n'agenda wa lwaki Kyagulanyi wakikola it becomes an issue kangambe na kino ku Kyagulanyi nze muntu omu abajja nenjogera ku Kyagulanyi byenjagala ompulira bulungi Kyagulanyi bati bamusuubira nti alina obwongo okusobola okubeemululako ne bakwata ssente ne baziteeka mu propaganda omungi sente zokwe zigenze mu propaganda Kyagulanyi nga yagenda ebweru kwa nyagamba Kyagulanyi yadduka nze samala googera bajjo kyemanyi Kyagulanyi yadduka nga bwe yamala bwati okulonda waite ennaku 2-3 nadduka naye bino byonna siini zolaba yajja yazeetegekedde dda kati gye yagenda yafunayo ne siini olaba ng'ali ku ffene Kyagulanyi yagatta abantu bonna obwongo yagatta intelligence ya President Museveni obwongo ne bannayuganda bonna nagamba nti omwana abamuyita omusiru be basiru bensonga kankwe statement zino zitegeerenga omuntu yenna bajjanga ku ledio nagamba nti President Museveni musiru ye musiru omuntu yenna bajjanga nagamba nti Kyagulanyi fala ye fala Kyagulanyi bwe yamanya ya studyinga politics n'amanya biki bakola Dr. Besigye Kyagulanyi bwe yalaba nga President Museveni yeefulidde Dr. Besigye amusibye n'amanya nti nze nzirako jukira Dr. Besigye balina connection ezibagatta nti yalina contribution yakola mu struggle ya mwami Museveni okumanya President Museveni takyaswala nze simanyi bwe ne bakatulo kungompulira nenda bakubaana bange nenda abazikulu bange Besigye ali mu komera ogwo mutima Katonda antwalanga ebyobugagga byonna n'ebyensi byennina olaba omuntu eyamujjanjaba n'amuwonya okufa ompulira kungu yamanyi bwe yakula abalina isola abagatta omusajja akankanira mu komera n'aba Dr. Besigye n'enkaba amaziga nga bamuvuga mu kagaali omutwala mu ddwaliro nakaba amaziga ne gatonya kati Kyagulanyi kyamuleetera okukola bino byonna byakola yamanyi olaba bakwata Besigye eyakula nabo eyabaleeta mu buyinza nze Kyagulanyi ow'eggombe eri mayuuni bwe banankwatako banankola ki n'ashuutinga siini zenna kungompulira n'abazanyira ku mutwe Kyagulanyi si musiru mwabalowooza mbu babadde nalabye n'omusajja omukulu saagala mwambalira wano nga yagaye mbu Kyagulanyi yayita ku kisaawe ne bajjawo ab'ekisaawe nentunula bwenti nga ne Mukama Katonda yagambye atya nti Kyagulanyi yayita ku airport ne bagamba mujjeko amasimu mujjeko abasirikale olina gwalabye byogedde nawulidde n'obusungu olina gwalabye musajja ate mukwano gwange nnyo
Nenkwata kutama bwe nti kololo yafuluma kati naye wangoye bumugambo Kyagulanyi yagenzero yalangiridde nti kye kyali kakati nze kyensinga bamugamba jayina olugezigezi bagire kye kyali ku kisaawe bagamba abakozi bonna muveewo seemu ayina emuyamba nentunula bwe nti kati mumanyi lwaki olumu bannayuganda bano mbaleka baboneebone kunguva mu kuseka omusajja yazi n'agamba ate ne babiwuliriza ne babikkiriza naga Kyagulanyi kasa yatuuka ku kisaawe ne bagamba mu bantu mwe muveewo kati ani ayimiriza emirimu gya airport olwa Kyagulanyi kati kungu ente Isani International Airport bannange njaga tubire realistic omanyi waliwo okukyawa omuntu ne bamuvuga mpaka kutamaka ne bamugamba mbu yatuuka ku airport ne bagamba abakozi mujjeko essimu kungu olubuto luno ati Uganda bwekulemanga okufuga kungu Uganda bwekulemanga okufuga ogambanga Mukama n'akutta naga kati bwatuuka ku airport mujjeko amasimu nentunula mukatonda mugulu kunguze kankwe bwina asembayo bamukuseka kankwe bwina asembayo sabirabye ebyo yabadde mukwano gwange basajja mivule yaze n'agamba abantu nanyigidde Museveni bulijjo simanyi tukola ne Kyagulanyi bivule yo manyi mwagala nnyo menta wange naye ayogedde statement nga bane bannange bamugenti eti okumanya Museveni okola ne Kyagulanyi yatuusa ku kisaawe Entebbe n'agamba bakumi mujjeko amasimu muzikiza amataala Kyagulanyi ayitewo nenkwata ku ttama neŋŋamba ensi eno kakati amazima gali kungu Kyagulanyi yadduka nga kulonda kwakaggwa bwekyali nze nasooka okigamba ensi ne banvuga n'afuluma Kyagulanyi mpuliriza Kyagulanyi yeetegekedde Museveni okumala emyaka n'emyaka ate anyina ne siini endala zagenda okuta nakino kankibagambe ayina siini zagenda okuta ali mu kuzanya si episodes Kyagulanyi aliwo okutagaza gavumenti wagitagaza atya ekyo yakoze yali akuba mu intelligence kati mpuliriza kye yakola ekyo soka mpulirize kungu kasoka nkuddemu kino kubanga notogera kino kye yakoze yali akulaga nti Museveni toyina intelligence kulabisa kati Museveni naye kati wali okimanyi namanyi talina security kubanga mpuliriza kye nkugamba bojja nenkulaga nti ndi wali Luweero nenkulaga siini nga ndi ku mwala ndi mu kulya ffene ndi mu nsi yo ng'ate nkulaze nti ndi mu Uganda oba ne intelligence kitegeeza external threat yonna esobola otukuba mu dakiika 2 kati gega amakulu ga Kyagulanyi ge yali abalaga nti I can do these people yali abalaga nti bwe tukola kibayita principles of management tuyina principles oba concept satu ze twasi bagamba think ahead of them naga be like them lowooza nga bo lowooza mu maaso gaabwe tolerate them kati Kyagulanyi yalaga nti intelligence ya Uganda ajiri waggulu omanyi abasekale bonna bali bamanyi Kyagulanyi ali Uganda gomanyi road blockers basuula singa bali bamanyi Kyagulanyi waali bandigenze ne bakuba babbi soko nsogere ngambe katono bandigenze ne bakwata babbi nawe babulwa ne babbi nga tamanyi bawe waali ngenda kuyogereko kati soko yogere kapoint kali mbasika mazi nenda sema kola program yo kola program yo yogera we kawadde zina kuchaza kola program yo sema kola program yo kola program nawe no kola program nenda sema kola program abantu babo banje kola okay but you see but just for information waliwo kya chenalabi waliwo munene mu security eya quotinza akatambi kali ketwala bakamwami Kyagulanyi gali ku kisaawe ky'ennyonyi ewa Rwanda omukulu ng'alinga alaga nti mwami Kyagulanyi mu kufuluma akakatambi kali kalaga nga afuluma kati kankuyigirize kino mwami Kyagulanyi n'amudamu n'agamba ebyo byali mu 2020 kati lwaki temumpa ssente kati nagamba ate naze ku programu yo wano nagamba sebo ebyo bya biria kinakugambye bera gamba nti bazzeemu gye n'omuhoozi naye bwe nali wano ku programu yo kenyini kati nze mwogera gomanyi otya kungu nagamba ate nga ndi ku programu wano mwagamba gyayogera byatamanyi bajje wa propaganda naye mbagamba oli mwana alina amagezi njagala oddeyo olabe program twajogera ddi program si eya week ewedde twabyogera ddi byagamba eya week ewedde si gitwayogera week ewedde twayogera ku nfuluma ya Kyagulanyi si twayogera kungunde yali last week nali wano nembaga byonna kati intelligence etambulira ku bajjo kati ate nze ndi wa intelligence okubasinga nze kungumba kuba wa kuba nagamba Kyagulanyi gwe mmanyi ampulira bulungi yali azanya security butego mukatonda mukulu katumanyi sente ze baspendinze point yange eri nti obwongo bandi bujje ku Bobi Wine kuba Bobi Wine tukirize tugane omwana oyo alimu amagezi ekyo kimanyi batokimanyi
olaba nekikuna kugenda nnyo ku komenti z'abakadama kungu bwetubanga tukola program nga tuweereza abantu va ku komenti kokatogenda kumpugula ate mbadde nkyajinza mbadde zinako katumaleyo point yange ogenda kumpugula ate mbadde nkyajinza kati mbadde nkugamba nti gavumenti ya Mwami Museveni ng'obongo bonna ekyabutadde ku Kyagulanyi egenda kwavuwala mu bigendo gituukako egenda kwavuwala tegenda kulira bannansi bintu bye baagala ompulya bulungi Munnayuganda agenda kulya enkuta mukulya enkuta kati kulaga Kyagulanyi ngeri gyalwana mu lutalo luno yali mu kwavuwaza gavumenti sente zigibule ezigiyimirizaawo ng'ate abantu baavu nnyo beekyawe bajejjireko leero nkubulidde ekyama tukigamba omuntu yenna kino ekyamaze nkyogera obwongo bwa Kyagulanyi buli bwe buti ali mu kwavuwaza gavumenti ya Mwami Museveni kunguntunulira ali mu kwavuwaza gavumenti ya Mwami Museveni bw'amala okujavuwaza nammwe bannayuganda mwavuwale nnyo ajavuwaza atya kugisalisaako buyambi kuva mu bazungu kuba mu mavisa waliwo n'abafamily bamye visa sijja bogera ku radio babamye visa kubateekako sanctions obwavu balume obwavu baluma jukala government we banjavu ne bannayuganda baba baki bwe munaayavuwala nga temulina kyakulya mutoke ku ggolo ya Kyagulanyi gy'ayagala kati lwaki nsekerera gavumenti eno lwaki nsekerera gavumenti eno nange bajjo atali mu ofiisi zaabwe nsobola okulaba obwavu obutuluma kongwano mu Uganda buli omu mwavu kaabe hamu Kigundu buli omu mwavu mu Uganda kaabe Sudiru mwavu kungompulira bulungi batompulira kati obwavu obuli mu Uganda olabuluma abagagga kitegeeza revolution tujja tuuka ekiseera kungu ng'okulaba akagaati ak'ekikumi obanga alabye ennyama okikkiriza batokikkiriza bagenzeko headsets nkuwulire bulungi okikkiriza batokikkiriza kati mu kutagala n'akagaati awo bannayuganda bakyali babisi kkiriza gaana bakyali babisi nze mbyogera nze ate njagala abantu banjagala enjogera byenjagala bannayuganda bakyali babisi mu bubisi bwabwe kati Kyagulanyi abatraininga mu hardest way bw'ozaala omwana nga museegu oba nga musiro omukuba emiggo mu hardest way n'addamu amagezi kati Kyagulanyi ali mu kkuba bannayuganda miggo ne gavumenti y'emiggo zibule beekyawe bafune devolution bannayuganda mukole bibakwatako Kyagulanyi akoze ekikye temumutumanga kintu kyonna mulekerawo okuyimba Kyagulanyi muteeke gavumenti eno kunninga bawe kye bayita service delivery mukatonda muggulu kungu teri kintu teri mwezi gwenda biddemu bwavu nga mwezi guno kiki kibaddewo President Museveni yajja ssente nnyingi mu ggwanika n'azisaasaanya bubi mu kulonda obwavadde bungi kakati n'azisakati agenda kuzita gwakuna ng'okulayirako n'atera okutuuka kati Munnayuganda njagala oyowooza ebigenda kuyamba ogenda kubeerawo otya mu myezi erijja ate bw'anaamala okulayira omanyi otya katono nya nti bw'omala okutya bw'otya okwogera ku nsonga zino ezibaluma kuba kati basigaza nze nzogerako abaka ba parliament basirika bonna abalinga boogera mu kulonda bagenda mukatonda muggulu kungu nze njogera ku TV eno nze njogera ku radio nga njogera ku nsonga eziruma ki kungu ekintu kye nazudde obwavu bugenda kwekubisa mu Uganda emirundi 10 gobadde okimanyi ebbanja lyaffe tugenda kulisasulira emyaka emirala 7 obadde okimanyi fe abagula nkati nze ngula treasury bonds eyo business mbadde njikoledde emyaka nga 7 ku 8 naye natiddemu nga banki ijja kutuuka ekiseera nga tekyasobola kusasula kubanga bonds oba gavumenti ebeezewoza ati soka tumalirize atontwala mu bintu byabakenzo byakyana kito ntogera nsonga eziyamba njagala kuvaayo abantu bakoye okwogera ku Kyagulanyi baveeko vako ze sigenda ku TikTok si enfuga njagala kufuna ndi mukwogera kungu towebuzaabuza kungu totandika ebyo tuli mukwogera ku ntu ziruma Uganda bino ebintu ebiruma gw'otyaze byotya mbimanyi kungu Uganda obwavu obugenda ogiruma bwe sikyogerako mbandidde mu nsolo obwavu obugenda okuluma Uganda mujja kuba temusobola nakwewolada okukola ekintu kyonna n'ekikumi otegera bulungi kungu kati Munnayuganda alina akasente ka investing bulungi gwe Munnayuganda tanafuna sente weekaabire abavubuka kino nkibagamba nti obwavu obugenda okubaluma mugenda kusanga omwana agenda Uganda egenda kutuuka mu level nga omuntu okufuna ekyeggulo nga mugenda kutuuka okutandika okulya ekimu kubanga n'agriculture yagwa tuli ku gavumenti eganya okumanya ensi gyeraga edda agriculture twagamba agriculture is the backbone of Uganda kati agriculture is the byebizibu bogenda mu agriculture tefuna ebizibu bingi okusinga atalimi bifankuba musana kati baganya okwembula osinga digital world
benyini nyina abatufuga tebamanyi mugaso gwa digital world teknolojia kungu sawa zo buli mwana yandibadde mu ssomero nga ina iPad ya bwerere buli center yandibadde nga ina wifi za bwerere naye ngo twendi mu Uganda asasulira wifi nga mbuza sibera bweru nenjagala omuntu yena akubebero wifi bagisasulira era kati wifi yafuuse business mu Uganda omwana akateeka wa n'abasonde 12 buli muntu naye ngateeka service ko ka government kesobola okuwa ku bwerere mbera kubeera ministry ya ICT oba UCC nandikoze teka nti buli major centers mulimu wifi ya bwerere kungo osobola gana okolerawo business zo n'okolerawo content wo n'otundirawo ebintu byo bakatale ku bwerere kale Uganda kale president mufunako akantu akatono bwe katyo naye mukatwa mugulu gana webuuza byofuna mu government eno ekyo bwerere nga tokirako baba lima nti mulago wali eddagala kungu mulago teri ddagala lya bwerere zanalo omulamuzi linga alaja tibakulimba nga nti mu Uganda mulimu ekyo bwerere kati tuwebuuza tuwa omusolo omanyi lwaki abayiwa omusolo mu Uganda batono kimanti abayiwa omusolo basuka kagadde kamu because no musolo gwe tuba waffe nze ndi mu tax payers kumampa omusolo ndi tax clearance nene omusolo gwe tuba tutaba kigukola gukosa family zaabwe n'abaana baabwe nange bajja omuyiwa omusolo nze nteka mu ba investor sina kyenfuna mu government nga kyabwerere ontakadde bulungi kungu kyenkugamba bino ebintu bwe twabyogereko mu Katonda mu ggulu eggwanga lisaanawo nga tulaba nga tuzze mu bino bitayina makulu nga tuzze mu bakenzo corporate none kenzo corporate jafunye tagimanyi awenjagala corporate tagimanyi ate sagala kuba masajjawo no sagala wegere ku muntu nga mwani kenzo mpuliriza tagimanyi abayimbi bafunyemu abayimbi bafade ku parliament bonanga bali bati abayimbi kye bafunye mu corporate yes babongeza 60% mukola baka tunes bafunyemu naye abafunyemu be bayimbi abanene ate ba upcoming bakwesabira kati bafunye eki upcoming atayina nkunyonyola entya nkikugambe ntya big eye upcoming basa upcoming mindi aluddewo upcoming ekitegeeza ki atanda bakumanyika kankusomesa kibayita upcoming omuyimbi gwe bayita Amiri Sengendo omumanyi kungoja kunswaza olina master nze ndi ku bachelor sinagimala kibayita upcoming tekitegeeza banga kiri oludde mu kisaawe osobola kubanga Amiri Sengendo yaliwo ku mulembe gw'abasudde n'abeera ku mulembe gwa Kafeero basebata balagadde Amiri Sengendo akyali upcoming olawo naga sama yo transport njagala transport da na omusajja oyo mumanyi batamumanyi upcoming for decades kati nkuyigiriza ku nkani nze ndi professor nagamba nze webanga oyise professor akusomesa kati upcoming kitegeeza omuntu atanabotola nkwe example kimuyimbi kyeyaje nakola hito basudde olunaku luyasooka okuyimba mukyala mugera luyafuuka sita basudde tabeeranga kwa upcoming konka tugenze mu logiko tugenze mu logiko sadiko reasoning nti amani basudde ako limba yuta mukyala mugerwa lwensoko okumulaba olulirako that was the hit basudde tabeeranga kwa upcoming Paulo Kafeero yabeerako upcoming ebbanga ddene n'abuvaamu seba tatabeeranga ko upcoming Chameleon yasanikana luyimba ki Chameleon yali upcoming n'azunga makirabu gonna ngakuba muziki mu makirabu Bobi Wine yatandikana luyimba ki nakino kakigambe kagoma ka Lubendera siro limba Bobi Wine olwasooka kyona tumanyi music kati Bobi Wine akagoma ka Lubendera yali hitabeeranga ko upcoming atenga Chameleon na Bebe Cool kubanga Bebe Cool babona nyoni Bebe Cool ye master wa music mu Uganda mu bana abasatu yakwata ne Chameleon ku mukono naye abona nyoni endongo